bw'oba ofunye chance n'olaba ka video kano, muganda wange, taata, maama, kojjo basenga, nkusaba omanye ekintu kimu nti byogenda okulaba oba bye ngenda okugamba bya ddala. Mbyogera nga biva ku ntobo ya mutima gwange, nga ndi munyiikaavu, ndi mutwakaavu, nga n'amaziga gampita mu maaso. Wabula nkusaba omanye ekintu kimu nti this is my last post on Facebook. Ka video neyo naba tokalabidde ku Facebook gwe kyoba omanya nti Ashburk Kato oba Big Fish officially nangiridde nti mpanise oba nkitadde, sigenda kudda ku Facebook. Ngenze bakyali bange mbaleseewo, ngendedde mu bulumi, mu kunyigirizibwa, mu kutuntuzibwa, mu kukijjanyizibwa. Ngenze nkokkolimira, ngenze nkolima. Lwansonga Facebook kabadde akalimo kange, yabadde maama, yabadde taata, kwembadde ndya, yabadde girlfriend, yabadde buli kimu. Wabula olw'empalana z'ebyobufuzi, I can say that officially sikyali ku Facebook era sigenda kubeererako ddala forever and for always olw'ensonga ze ngenda obbalaga mu ka video kano. Wabula I want to send some simple message to my friend, to my mentor, Mark Zuckerberg. Dear Mark, you have only 1 year. Yes, and I mean it. You have only 1 year. And if I don't get a call from you to me direct within that space, trust me or believe me, or you can mark my word, that will be the end of Facebook in Africa. Yes, I'm talking with moral authority. I'm talking with prior knowledge. If you don't call me within a space of 1 year, trust me, that will be the end of Facebook in Africa. Because this is our time. This is the time, Africa, to socialize. Sit down and enjoy this video.